kono luti kone lukumera omati ne ipandibwa Christmas byatandise okubitimba awo otira omwaka guba gugenze owai nagambe gwe nabuuza musumba Sara ngankambwe mwe nnaku zino banaye musumba ndoza bamutabudde nnyo musumba alaka bamutabudde nnyo Sara yabadde nkambwe nnyo banyogotole basimesime bayuzeyo nomanya yabadde n'obulumi yuzaayuza Sarongo banange yabayuzaayuzizza ne Sara eyo eyina mu bantu abamu beeyina okugendako sayimo era Sara eyo ye Sara yaffe eya buli lunaku naddala eri abalabe baffe eyina okubatuukako ojjukira ne saha yagisomako ngamba mukama balabe baffe batte batwale naye lwakuba obuzibu bwayo buli bumu nti kale eyo ye Sara yaffe kubanga mu nsi muno waliwo omuntu akola ekintu ng'ekyamazima weetaaga kuddamu musisinkananga mwenna mufudde naye lwakala obuzibu nogamba naye ono ddala kiki lwakwandi kati ye babbi pasito obuzibu bwayo naye kooti gyakoze eki gyayambadde nti bwetugenda nga weba nemukugoba nga nkutta ekisobwe nti bwetuba tuyingira ekkanisa omusumba yankwata mukono owooluganda totta bayibuli egamba bweti naye nga tesaagala mwefuule manyi bannayuganda muli bapretenda saagala mwefuule nti nno ekyo kyeyabadde asaba mwe temina gwe mwali mukyagalizaako balimba mu buntu abamu nno nasina kukyagaliza ne baagala n'okukiteekako mu nkola oba ne mukikoze abantu baloze abaana b'abannaabwe osaaga n'okusaaga gwe abantu baguze batte bannaabwe kasaagala mwefuule ng'ekipya si kipya n'akatono kiri mu mitima gyammwe mwekitambulira mwina bye mwagala baffe singa kibadde kisoboka ogamba naye omwana oyo alifalumba eki but the only debate is court mwekyambaliddwa ye debate yokka naye ebirala naye ate kooti kale ye kooti kituufu naye tewerabira nti n'omuntu alisigala muki singa kyabadde singa baatuwadde essimu nga pasi alina gwayogera naye nakano omwana we singa boode mba ogambaako obuntu muntu oba ontegera naye kati one it is assumed it is even prepared because ebitya bifanaganako bwebityo kakati abantu abamu batuwadde ku ndowooza abana bagamba pasito oba asooka awummule mukiyinza okwekyamazima pasi alina bwe yakaabirira tudde ebyaddala tuva mu bizibu tudda mu bizibu awo nebagamba naye oba asooka afunemu ka break ate mbadde manyi okusaba kukakkanya sayo otemba otukano omanyi nti osoogenda mu ddwaliro nga oli mulwadde nga tali mulwadde bulungi nnyo nagendayo nga ndi mulwadde nga ndi mulwadde nga si mulwadde ng'owulira oli mulwadde nze nange ekyantuukako dokita naŋŋamba gende wakojjeko essimu weebake owummule kati bagamba basooka awummule mu kyabuntu olumu okuzitoowererwamu si kyabunafu kyabuntu ozitoowererwamu naddala ate bizze bingi awo bijja bingi mulimu wanya abantu abamu tetulowooza nga twogera kati olumu ffe twogera kati views ne like zajja twogera kufuna likes nejjukira bimaliriza bina gwe bikwatinga kakati mu kaseera nga at times you need to okuddako emabega ebigere nga byebyo abalala abasumba bagamba aba bakkiza bagamba kusikabukkirizaako sooka otuweeko bw'aba n'abantu ba bulijjo nga beboogedde nzikiriziganya naye n'abasumba nabo batusobera ennaku zino abalina tulambika naye nabo ebigundi bibasusse sooka otuweeko ekiruyi kya Mukama n'obusungu bwa Mukama ate nga bungi nnyo bwegatte n'abalabe baffe bubasaleko emisana n'ekiro buli atulowooleza ekikyamu buli atwogerera ekikyamu abaatukabya okuva ku lubereberye tubasindikira ekiruyi tubasindikira obusungu bwa Katonda tubalangirirako okwetuga tubalangirirako okugwa mu aksidenti tubalangirirako okufiira mu buliri tubalangirirako okufa obubi tubalangirirako ennaku ku baana baabwe golokoka tandika okwabya emitima golokoka tandika okwabya emmeme zaabwe golokoka Mukama buli akunja ekyobulimba okibamazina
okibambaze mukama kyebatwambeza buli lunaku okibambaze mukama n'abaana baabwe okibambaze mukama n'ebakazi baabwe aze mukama n'abazadde baabwe obasogonyole taata obasogonyole abalwana n'omulimu ogubakomerererwa obasogonyole abalwanagana n'omulimu ogubakomerererwa obasogonyole abalwanagana n'essaddaaka tusangula amaziga tewebaka mukama tewebaka mukama tewebaka taata tukwegayirinde twagala kuzimba nyumba yo twagala kuzimba pentagoni mukama emiryango gy'abagombe giggale ne bananyirigyo baziike emiryango gy'amagombe giggale ne bananyirigyo baziike. So amusumba oyo, the reason why he is struggling with whatever he is struggling with, avudde ku doctrines ezirina omufuga. Kyekiri kyegamba nti Katonda takijjaawo but akendeeza okuganjako. Sitaani bwe yeesukkulumya yamugjayo bujja mu bwengula, tiyamuggyako maanyi ge, era nti Sitaani akulinako obuyinza bw'aba ayagala. Naye yamuggyako feva ye, yamuggyako okuganja kwe. So abasumba abamu bagenda vaako okuganja. Era ebibala bigenda vaayo nti tebabadde ku mazima. Ebbanga lyonna ebizibu bigenda beeyolekera. Bagenda kuwona amasasi, abantu bagenda fira mu kereziya zaabwe, bagenda kwogera ebitakwatagana, bigenda kuva obufumbo bwabwe bugenda sasika. Sibisanyukira. Naye abatali wamu na Katonda bijja kulabika. Okusaba esaala eyakamulali. Esaala yakamulali nagambye nti eteriiyo. Era ebita bitukuvu terina we bijja acknowledging. Mu kaseera nga omuntu ali mu kulumba ekkanisa because I think muwe Katonda ekkanisa eyo erumbiddwa nnyo yagireetedde okwe. Omanyi kati Kasaimu balina akantu ke boogera akangu nti oli mu ddabirwamu ya giraasi otagula lutalo lw'amayinja. Saimu buli lw'omanya nti oli vulnerable, you need to shut up. Buli lw'omanya nti oli vulnerable, you need to shut up. Kyabuntu bulamu. So kanisa eyo terumbibbwa nti olwakuba mbi. The man of God that God ordained has made himself vulnerable. The higher a man climbs this tree, the more it exposes what's behind. So obuzibu obuliwo bwebwo. Sidati musumba buli wayongedde ogenda waggulu. Katonda n'amuyiwako amafuta. He has exposed himself. So terumbibwa lwakuba nti oba ki, he has made it vulnerable. Tuyina ebintu byetuteetegekera nga abaddugavu. Tetwetegekera ddiini, teyali terina kuba yaffe, twandisigadde twesamirira. Tetwetegekera byanjigiriza, bino bye baatuwa eby'ekizungu, tetwetegekera bya bufuzi. Singa twali twasigala mu nnono zaffe ziri, wandibaddewo omuntu asobola okuyita Pastor Bujinga atali ffe abamujjonkera ku social media. N'amuyita n'amugamba nti mu famire hayirake, ne kati osobola okwesanga ne mu famire yasinga amaanyi kuba yalina ssente. Famire yabanga esobola okuyita omuntu yenna. Pastor Bujingo yali abaddekawo nga talwanagana n'abantu kuli ku ngeri gy'alwanagana nabo. Tekitegeeza nti ebizibu teyabiyina, naye ateekwa okuba yali akyakkiriza mu Katonda we nti asobola n'okusaba essaala ey'omukasirisa ate n'amwesiga nti anaakola. N'ava ku puresha y'abantu bonna n'adda ebbali n'agenda n'abaako waafukamira n'akuba amavivi n'asaba, era obuwanguzi n'abufuna ne byakola n'abikola ki n'abikola. Olwaleero lwaki Pastor Bujingo taking a step back? Nava mukerere ya social media, nava mukerere ya mawulire, nava mukerere ya bamujjonkera, n'abaako wagenda n'atula n'eddabula n'egu n'abamwezo bagende mu nsozi gye batera okgenda ne basaba oba n'akola ki, naye agende afukamire mu maaso ga Katonda we asooka amubuulire ki kye yakola mu bukyamu okuba nti abantu abasinga abamwagalanga kati bakola ki, bamujjonkera. Okitegeera ye kennyini atandika okukola self accountability, yeebuuze luli nalinga mbuulira biki ebyanjagazanga abantu nga n'omusiraamu asobola okuwuliriza enjiri yange, kati mbuulidde biki myaka egiyise ebinkyayiza abantu nti n'ab'enzikiriza yange nabo ndi mukukola ki, mukubagana nabo. Waliwo akaseera nga bwe nzija ne ŋŋamba waliwo ninako obuzibu abalwana baba bangi,
olwaleero bw'okompeyalinga baliwo abakola ki abasinga obungi okitegeera tuyinza okwagala owolereza omusumba ne celebration of death oba ebizibu ebituuse ku bantu abalala tekisuubirwa mu musumba ate ng'okikolera mu maaso g'abantu bo obanga abatuma bagende babe n'emitima egy'okuwoolera olwaleero singa pasita Bugingo abeera successful buli amukkiririzaamu n'afuna omutima gw'okuwoolera eggwanga lisobola okufuna obuzibu obukalaki obutategeerekeka kubanga buli muntu ajjaawo ayina eyamunyiiza ayina eyamukola ekibi ayina eyamubbako ettaka ayina eyafunisa muwala we olubuto kati ng'ajja wano n'abeerawo nga kkakkana kati buli w'omulwadikolayizinga n'omusindika n'omutendeko omutima gw'okubanga muwoolezi vegensi abantu bagenda tandika okgenda beekuba obukumbi nga bagamba nti tujja mukuba akakumbi ate tumaye tumusabire n'essaale ebyo nno ffe twogerako boogezi Katonda yasinga omumanya ebisinga obukulu tonzi waffe yasalawo yasalawo